Amazima gayogeddwa gegaliwo right now. Yeah. Nayogedde amazima kyobola nti post yange we nabadde nyi postinga nagambye bitter truth. Amazima agakola ki? Agakaawa. So yeah, nayogedde netekawo ensonga nga sikikola ku lwange naye ku lw'eggwanga n'abantu abalala bonna. Kitegedde omusajja ataddewo nnyo ogundi kitegeera ekikono ate nga tubagezezzaako nnyo kubanga musaba contacts ezo kitegeera. Okay, mwasiibye mutya abatulaba mujje baleka ate ekyo gye mwatuusizzaako emikono olunaku olwaleero. Mwongere okubanga ate mutulaba ffe tuliwo okubaweereza okubaleetera ate ebirungi ebisendeekerevu. Weewaawo nga we mundaba olunaku olwaleero ndi ne Big I Star Boss. Banna mwana mulenzi ono anyirira simanyi oba abakyala eyo gyayikireyo mukubo oba abaleka atya naye kale aizulu tutambulirewo. Owai ogamba otya? Jeni muganda wange ogamba otya? Mpola kigenda gitya music akutwalaganya atya? Music yantwala bulungi mukuba mulaba band material ekuba everywhere so mukuba obula yazi band material oluyimba lusaanikidde buli wamu lutambu Daniel ali yawandika oluyimba luno ate ani eyakola ne production oluyimba? Okay, oluyimba nze naluwandiika audio ne mukolera wa ku same ne brand beats then video ne ngikolera wa ja live, that is Frank Ja. Yeah. Okay. Tusabulirewo Big I wiki eno oba kati katugambe omwezi guno oyina engeri gy'osaanikiddemu internet ewuguma lwakuba ggwe kiki buzibu ki bwe mulina n'omukulu Musuuza? Si buzibu naye mazima agayogeddwa wantu wali buzibu mazima agayogeddwa gegaliwo right now. Yeah. Nayogedde amazima kyobola nti post yange we nabadde nyi postinga nagambye bitter truth. Amazima agakola ki? Agakaawa. So yeah, nayogedde netekawo ensonga nga sikikola ku lwange naye ku lw'eggwanga n'abantu abalala bonna kitegedde omusajja ataddewo nnyo ogundi kitegeera ekikono ate nga tubagezezzaako nnyo kubanga musaba contacts ezo kitegeera ensonga yange yabadde nti tikati nga bwe yaluusinze kitegeera singa kyabadde ntulinayo abayimbi abalala nga naffe gye tuli oba baani nga yenda bamenye azawi Spice Dana Shiba anybody bonna bonna oba Epas oba Famika kitegeera kyandibadde nga kati ngono yaluuzinze waneeno omulana wangula ki ewalala okitegeera n'omusajja abantu bamusaba contacts tazigaba aziremeredde ate nga abantu bakola people are doing great work okitegeera mwana music industry ya Uganda ekola nnyo ne munange oba okikotogera ate nga gwe bodde eri ogamba nti for God and my country kitegeera lwaki oba okyogera ne flag n'ogikwata ssebo n'okisa ku kibigaabiga kitegeera ate nga representing abibyo bakitegeera so yeeyo gundi yange okitegeera n'abantu bonna that's why buli muntu kati ankubira okuneebaza industry na music industry n'abayimbi kitegeeza kino kye wakoze kyasanyusiza abayimbi bangi yadde abamu beebuzaabuza bwebwalabwala tebaagala kulaga kala zaabwe entuufu eri Eddy Kenzo. Yes kuba kibaddemu nga bakyogerera bali kati zana kireese straight na kireese ddala straight ngamba kale kati kye kino bakitegeera. Yeah. Kino ova ku kyate okukireeta olw'ensonga abantu bangi bazze babalaba mutambuza obulamu bwammwe babiri ne Eddy Kenzo oba mwali mwalekerawo kubanga ate mukolagana awamu ne Eddy Kenzo? Ogambye kisokodemu kyengambye nti wavudde ku kyokuleeta ate embeera ng'eno oba okuvaayo neweesitukira n'oyogera ku bino ate ebyabaddewo kuba abantu abasinga bali babalaba nga mukolaganira ddala bulungi ne Eddy Kenzo mabegakaawo kiki mwajjamu obutakkaanya okubanga essaawa zino osobola okubanga Eddy Kenzo omugamba ekintu ekiba kikuli ku mutima essaawa zino? navudde ku kyabadde mu background ku kyavudde mu bantu bonna mu kwemulugunya okuliwo mu ba artists mu kitegeera nti musajja bamugezaako abalaga nti mukwano gwabwe kitegeera naye ati bw'oba otulaga nti tuli bakwano bo era tuli bana Uganda banno nti era eggwanga olyagaliza nnyo lwaki otujja mu area y'okusaba contacts ezo ate tuyagala otegedde kuzituwa ate Katonda bw'abanga blessinga ayita mu bantu Katonda akolera mu bantu kitegeera niwe bayagala okublessinga gwe kitegeera asobola okuyita mu nze oba nayita mu gwe okublessinga nze kitegeera nompa business oba wotu any connection any contact kati bw'abanga ayita mu gwe okoleze kando z'abantu abalala lwaki olowooza nti bona okoleza kando z'endala ijja kuzikira kitegeera tejja kuzikira it won't. So that was so wrong. That was really bad. That's real bad. Kitegeera you share the blessing Katonda baba akuwadde akuwera bwereere Katonda agabira bwereere kitegeera baba akuwadde bambi kitegeera tuusa ku bantu be nabo kitegeera
ne gwe tozibaawo obuzibi okitegeera tozibaawo obuzibi don't just close open ne gwe olw'okuba nti oyingidde ate n'osibirayo abalala. That is the problem. Chibi kikyamu. So Kenzo has to change that. Yeah. Kale sigezaako kuwuliriza Eddy Kenzo naye emabega kawo gye buvudde yakola statement eraga nti ye kaana kambaata yeetakulidde amakubo agasinga gonna agenoonyeza. Gw'osuubira abayimbi abasigadde bonna nabo tebasobola kukola process yemu Eddy Kenzo gye yagetingamu connections ezo zonna zaali. Process? Okugetingamu connections zonna ezo zazaafu. Anti nga bwe nkugambye nti nkuddiramu. For example, bwe tufuluma wano nga tulibadde tuli wano munda ffenna waliwo guli omulyango tetusobola ffenna gufulumira mu lumu waba wakola ki asooka okufuluma kyobola ne woba olaba gundi z'amagye zino nga bali mu lutalo mu abalaba firimu olaba firimu omujaasi omu bwagenda nga advanced n'atunula bwati n'aketta mu tewali kikola ki kiriyo bw'amala okujja okuyita banne bwati asigala ku mulyango n'akola ki ne bayitawo amaking sure nti wonna bakoze ki wonna bayiseewo okitegeera because kati biro kitwala mbu gwe woba ofunye atolina kusigaza okitegeera era naawe olina yakuconnectinga okitegeera era katonda gwe yasindika so go naye nga kyeyakola nga gwe gyewabijja era naawe gezaako okuba nti you spread the love yaman. Eddy Kenzo era nominating bamu awards zinene za Grammy. Bayimbi bangi bamulaga okusiima okwenjawulo nga bamupostinga buli wamu. Kino tukitwalirwa kuba nti award ya Grammy yalemereddwa okubanga ate agireeta ewaka okwo kwe kwavudde okubanga ate mujjayo embeera eyo oba attitude eyo gye mwamulaze nti tasobodde kubanga ate abaconnectinga ku nsi ez'ebweru oba abayimbi ab'amaanyi ebweru. Anti attitude eyo gy'olaba abayimbi bataddewo ekulaga nti ye akitwala nti essuubi libeere mu ye yekka, which is wrong. Aleetera eggwanga okulowooza nti essuubi lirina kubeera mu ye yekka era n'abeerayo ng'agamba for than my country okitegeera. So kyobola nabo banoomyemu nga artist kuba bangi mwana bagabiga webali okitegeera musajja nti just imagine singa tobaddeyo ne nomination akalala nga olaba aba Nigeria babeerayo nga waliyo abalala nti ono gundi bw'atawangula nti n'omusajja eyawangudde teri yabadde amusuubira. So saaga tulowooze mu teri atalina mukisa, buli muntu alina muki omukisa and everybody can make it. Yeah. Okay, post eno yalabwa ku mitimbagano egy'enjawulo era abantu abasinga ne babawaaza oba ne baddamu nga bagamba nti kino Big Eye alabika yakoze kabadi, yakoze stunt kubanga ate yeekuumira mu mbeera eno bweti. Okyogerako ki? Sikyali mu level ya stunts. Mpozi nga genyogedde si mazima. Eyo tesobola kuba stunt. That's a national issue of music industry in Uganda. Okitegeera. Kyansi yonna bro. Okitegeera. So tekiri mumbu stunt. That's not how we make stunts. Like abazikola, a stunt is not even necessary. Okitegeera. You cannot do a stunt with a serious issue. Okitegeera. This is a serious issue. Ensonga gyejogerako enyigiriza abantu bangi neggwanga erinyigiriza kyobola baneba fans abenjawulo bonna basitukiddemu. You go to my Facebook page obola bonna nga baga Big Eye please go genda mu maaso tulinze naffe twabulwamu just engeri yakukyogeramu naye weebali nnyo okutu representinga byaman. Gye buvuddeko tuzze tulaba bayimbi nga bayunitinga wamu okubanga bonna bassa kimu. Golooza kino tekyongerewa ate okwabuluza enkolagana abayimbi gye babadde basitudde yeewamu waneno mu music industry yaffe waneno mu Uganda. Tetusobola kwabuluza because kigattako kuba kirungi ku music industry. Bwe mba nagambye omuntu ne mugamba amazima nti kino bwe kiri kati ekisinga obukulu kati kwesootinga oli kutereeza tekigasa kubeera wamu nga waliwo ebiri kyalemye. Naye nga kigasa nnyo okubeera wamu ate nga lwona ebiri straight forward okitegeera. Yeah. Big Eye nga tufundikira. Twandiyagadde okumanya ate biki byakabi ki binyuvu ki byo tuteeketeekedde omwaka guno 2023 betulindirira. Bingi nnyo kuba nze siva mu studio era nga olaba wano nasuze mu studio era buli kaseera mbeera njiya. So kati nyimba zisinga obungi, nyimba like music nga mulaba kati husband material ngenda kumuzzaako muzzeko nga teko nugane gwenzaako ne muzzeko ne byonna it's all about music. Yeah.
abayimbi abasinga omwaka guno eno bafubye nnyo okubanga ate benyigira mu nteekateeka y'ebivulu. Tukusuubire nawe okubanga ogenda tutegekerayo ekivulu omwaka guno. Nja kuba mbagamba just in case, yes, newankubadde nga bafaanizi bange bamanja nnyo ekivulu, naye nja kubagamba we naba ready, we naba nga okitegeera nga nfunye gundi ennungi njagala kireetera, I will be letting you know. Yeah, man. Kale obubaka bwa obusembe eri abatulaba bonna bonna, abalaba Big Eye, abalaba byonna like abayagala music wange mwenna bagala nnyo mwana, mwebale nnyo, keep supporting, temulekera okuwagira Big Eye in the big music all the time. Bamumbeereddemu nnyo mwaka ku mwaka, temukendeeza baganda bange, twongere kupika, mwebale kusanyukira yonna gyenzi okuyimba eyo ku bivulu. Manya abantu banjagala nnyo man, wenzi okuyimba baba obwagisibeera bw'amaanyi nnyo nti nga nebeera sho nga sinayimba era bo obalaba nga bawaga. Yeah. ne katusubire ate eno beefing in the industry omega ky'abantu bagitamize nga beefing in the industry teyeyongereyo mu maaso ate kuleetera abayimbi baffe buzibu. So eno si basically it's not that mbuwabachi naye teri buzibu okitegedde kuba bino byamazima si bya pretendinga. Yeah. Kale ndoza mwawuliddeko abadde Big Eye Star Boss nsigadde nze Jonas Saints temuvaawo ebirungi bikyajja.